bafuba nnyo okulaba nti beeremeza mu buyinza mu ngeri yonna esoboka nga batta bawamba bakola buli kimu n'okukyusa ssemateeka. Buno obubaka njala bukuweereza muganda wange. Okubonaabonaako mu Uganda oba n'emitala amanja gy'oli si lwakuba nti wali okwagala, wabula ntegeka mbi ey'abafuzi abali mu Uganda. Obwavu bwo gavumenti oba bakulembeze babuvunaanyizibwako ebitundu 5 ku buli 100, ebisigadde ebitundu bibyo. Kati njala kugamba ekigambo kimu okiwulize bulungi nnyo. Buli lwe tuba n'abakulembeze be twerondedde ngeri eggwanga litambula bulungi by'obufuzi, kigikakata ku gavumenti okutegekera abantu baayo era okubakuma n'ebibugagga byayo. Kati Museveni kyagala okujjawo atya? Museveni akimanyi nti buli kimu kyakoze kiweddeyo, kyasigazza kujjawo constitution. Kino Robert Mao kyagenda okuleeta si kukyusa kutujjako buyinza, wabula kuddira constitution ya Uganda n'obuyinza bwa Uganda bonna abakwaseyo seriti bahabulwa mu ngalo atwale eggwanga nga bw'alyagala. Olw'ensonga nti mu 1995 Yoseri constitution gye yasangawo yagikyusa n'akola eyiye. Mu kola eyiye n'ateekamu eggwanga ly'Abanyarwanda. Bw'amala odditeekamu neyeewa kye tuyita legitimacy okuba nti Munnayuganda kubanga ebibuuzo byali bingi. Bw'amala okweteekamu mu 1995 n'ajja ng'agenda akyusa ggolozo by'obufuzi. Buli muntu yenna eyamufuukiranga ekizibu omubuuza ebibuuzo ebingi yamuttanga. N'ajjawo age limit, n'ajjawo term limit. Kati bwe bagenze mu mambuka ga Uganda yabadde ayagala kujjawo nga balese ekiteeso eky'okujjawo leader of opposition. Bwe bavudde ku ekyo ne bagamba Mao aleete ekiteeso ekijjawo obuyinza bw'abantu okulonda omukulembeze babuze mu parliament betulondera omukulembeze. Kino akikola ng'ayita mu system nti akalulu ka bonna Bannayuganda okusalawo akitya. Mu system gye badde akola ng'akozesa system oba ekigambo oba enkola gye bayita gerrymandering ng'akulyetinga constituency, akulyetinga municipalities, akulyetinga bifo bingi nnyo atikibwa abantu basobole omusupportinga okuba ng'agendayo n'obukulembeze bwe. Bw'otwogerera olwaleero already yaauthorizinze municipalities 23, kitegeeza nti bamemba ba parliament 23 baba-authorize constituencies zigenda kubeerawo nga okulonda okujja kutuuse. Kati yagezaako creatinga mu constituencies asobole okufuna ebifo byayagala okusigala ng'atufuga. Kati gwe ngoli njala kutegeeza nga tonnaleka Uganda ekuve mu ngalo, nkusaba ogirwanirire Uganda ekukuume kuba bagenda kujjako obuyinza obulonda wandika okulaba ku nsi yo Uganda keggwanga bali tuto officially. Ngenda kukubira mulango kutakungula towa muntu yenna akutiisatiisa ku kiki kyolina okulwanda kubanga eggwanga lyo. Brother toyinayo ggwanga ddala. Ne bw'onoogenda e Kenya bajja kuyita Munnayuganda, ne bw'onoogenda e Tanzania bajja kuyita mu Tanzania, ne bw'onoogenda e Rwanda bajja kuyita Munnayuganda, ne bw'onoogenda e Congo bagenda kuyita Munnayuganda, ne bw'onoogenda e South Sudan bagenda kuyita Munnayuganda. Kitegeeza nti olina okulwanira ensi yo. N'oba ogenze mu nsi z'abamagulumeero n'otuukayo bakuwa obutuuze bakugamba nti you are originated from Uganda, kitegeeza olina ensibuko yo. Lwanirira ensibuko yo ng'ensibuko yo tennakwegaana. Mpulidde bulungi nnyo. Saagala omale budde ku social media nga bakubuzaabuza ku nsonga ezitaliimu. Gamba nga abagufudde omugano okujja ku social media okweyambulirako. Gamba nga bagufudde omugano okujja ku social media okuleetinga entalo. Gamba nga bagufudde omugano okujja ku social media okuwemula n'okuteekawo entalo ezitalina mugaso. Kino kibagamba kubanga kijjako kakatako. Oba owagira ebyobufuzi oba tobiwagira byabufuzi kubanga buli kimu ekiri mu Uganda ne mu nsi yonna kitwambulwako byabufuzi. Teri kintu kiri mu nsi nga tekiri byabufuzi. Olita kulimbalimba nti toli mu politics. Politics 50% is part of your life. Oba mu family yo, oba mu business yo, oba luddawa oli mu politics ebitundu 5 ku buli 100. Gwagamba ntoli mu politics, ye politics agenda kulumba mu ngeri emu oba endala. Kanjala kutegeeza buli member parliament yonna yali mumukyalireko mumutegeeze nti mutemukkiriza kiteeke ekyo Mao kyagenda kuleeta. Mubawe warning shot mubategeeze nti tetugenda kukkiriza ggwanga lyaffe dduwaayo mu butongole tukwase mu 7 kubanga ke kabonero akasembayo okujja constitution ya Uganda efuuke mu 7's constitution. Kasita bajjawo article number 1 etegeeza nti power belongs to people. Kati awo nvuddewo njagadde nfundikirako tutandike buli yatulese. Buno baka njala busindika eri mama waffe Nnabagereka Sylvia Najinda ne mama wo omukyala Nabbosa Ssebogwawo. Buno baka njala bubaweereza.
tukimanyi bulungi nnyo nti mwenna omwana ne ssengawe muli bakozi ba Yoseeri era mutambulirwako ensonga. Museveni yabateeka mu Buganda okubasimbamu nga mugenda mukolera emirimu gye. Mubadde mujja muvuga biprogramu tujja ntubikuba. Naye mukyala Nabbosa Ssebogwawo ne muwalawo Sylvia Nagginda buno baka bwammwe. Mutambula ku mikutu ku mikolo egy'enjawulo nga mugenda mukubiriza abaana ba Buganda obutageza kwenyigira mu bikolwa bya kuwakanya gavumenti, obutaganya bazzukulu ba Buganda kwetaba mu bikolwa bya kujjako gavumenti okwekalakaasa nga bagabagumire gavumenti eriko kubanga bakoledde ebirungi ntoko ngomba kubiriza obutava mu mbeera kuwakanya gavumenti ya Museveni. Mukyala Sylvia Nagginda ne ssengawo Nabbosa Ssebogwawo mulwokuba mutambulira mu V8 mulina obutabo bumyufu bwa Amerika wa Canada wa Bungereza. Abaana bamwe basomera mu Yale University, Oxford University, Cavendish University, naye abaana Baganda bazzukulu ba kintu abamu tebakyasobola kufuna kyakulya, tebakyasobola kufuna kyakunywa, watu tebakyasobola kusoma, abamu nga n'okusula okweka oluba tebayinaawo olw'ensonga nti babajje ku mataka gaabwe. Abaana ba Buganda bazzukulu ba Buganda bali makomera bavunda bakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi nga ate kyebakakatako ddembe lyabwe. Abaana ba Buganda bawambibwa ne batulugunyizibwa mu matulugunyizo ga Museveni mukama wammwe temuvangayo kyogera. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri atulugunyiziddwa nga nawe mutaddemu omukono mu kumutulugunya. Wabula muvaayo kwebuzaabuza nga abafuka banaaba nga temwogera ku nsonga ezo. Bwe bituuka okwogera ku nsonga za Museveni bwe kyabwe ayagala okufuga mu ggwanga n'oditwala nga muvaayo mwesulibwa bamutandika okwogera mafuukuule ng'empale za Museveni mukama wammwe njala bategeeza obubaka buno. Abaana Baganda balaba ebizibu Uganda nga teri muntu abalabirira kubanga basigala ttayo. Mwabandi badde bavaayo mwogere ku nsonga zino mwesuleyo gwa Naggamba. Lwaki? Njagala osooka ombulye Sylvia Nagginda Luswata ne maama wo bassengaawo Nabbosa Ssebogwawo. Gw'osuubidde omwana Munnayuganda omwana wa kintu atasobola kufuna kusoma okwenkana n'okukwo oba okwa mwana wo agenda kukola ki mu bulamu bwe? Mujjukire Buganda yesingamu ghetto. Abaana bano balituuka ddi ku mulembe gw'abaana bammwe abasomera mu yunivasite z'ebbeeyi, abatava ku nnyonyi, abali buli kika kya mmere nga kirongoose, basula mu byalo egy'obucuumuuka giringa kabuyonjo, mmwe bamugaba bali mu kwekalakaasa. Ddembe lyabwe lyabeebanga okwekalakaasa okusinziira ku mbeera gye babayisaamu. Nazzikuno Obuganda bwavangayo ne bwogera ku nsonga eziruma Abaganda. Mwagala tugamba nti ekyali kikyogerwa mu Buganda okutaasa Obuganda n'okutaasa abaana ba Buganda kyavaawo. Njagala bategeeza mukendeeze biga okubanga ensi weetuuse kuno kulabula. Ojja kuba oli ku mukolo omwana akukwata akalipo akusulike ojja tegere binaava kuba abantu bakoowu nnyo kuno okulabula kwabwe tubategeeza mugende mpola. Abaana ba Buganda babonaabona teri abagambako, teri abataasa ku kintu kyonna, wabula mwefubiridde okuligitimayizinga abasajja banyolana mu nsi yaffe y'abajjajjaffe gye balwanirira. Bajjajjaffe balwana eggwanga Buganda okuliteekawo okubeerawo. Mulikwasiza abasajja Abanyarwanda bataliiko nsibuko mu Buganda. Amataka bagatutte, babasse, babamanyaze buli kimu, kyokka mmwe temusobola kuvaayo. Wole mutuuka okulanga abaana batandise okuva mu mbeera bagenda kwerwanako nga mugamba maati bannange ate mukwate empola ate temulumba gavumenti. Oyagala bakole ki nga tebalina kyakulya, tebalina waakusula, tebayisoma, tebalina mirimu? Oyagala bakole ki? Kumwe mu famire yammwe yali okumpi ng'ojjako ziri famire empanvuyirivu kuliko omwana mmwe akola bwasikaali. Kumwe ku baana bamwe kuliko omwana akola bwakadaama. Kumwe ku baana bamwe kuliko alina diguli nga takola. Muve ku baana ba Buganda, muve ku baana ba Uganda. We batuuse bonna embeera ebasusseeko mubaleke bakole kye balina okukola. Awo nawo nvuddewo. Buno obubaka nabwo njala busindika busooke bugende mu magye, police ne prison abali mu Uganda mwenna. Njala tegeeza mwenna abasavinga mu UPDF, abasavinga mu SFC, abasavinga mu prison ne police, njala bategeeza tuze tukyogera lunye nti eggwanga Uganda litamanguddwa abasajja Abanyarwanda. Obwakabaka bwa Nkole obw'Omugabe
bwasanyizibwawo era omugabe alira ku nsiko era abanyankula basinga obungi babinyika mu nsuwa badduka mu kitundu kyabwe. Obwakabaka bwa Rwenzururu bwasanyizibwawo mwakimanya wadde omusinga gyali naye ali Matigga. Obwakabaka bwa Tooro bwawambibwa dda tebasobola kwekyusa. Obwakabaka bwa Bunyoro mulinde bulinzi birango nti bwo kabaka wa Bunyoro oba omukama yaseeredde. Obwakabaka bwa Busoga bwawambibwa complete totally also. Obwa Buganda bo empologoma tulwana bulwanyi jibe zaawo. Nga bano bonna babikola basajja Banyarwanda. Ate nga namwe buli ali mu PDF, ali mu SFC, ali mu police, so ali mu prison. Mwenna muli banna Uganda bannakabala. Buno bakanyera bo basindikira. Kansoke mbogera mu Luganda mbudde mu Luzungu. Ekisokera ddala. Abasajja bemukuuma si banna Uganda. The people whom you are protecting right now, Museveni and his family, these are not Ugandans. You know it right that all are foreigners. They came from Rwanda. You understand? These people, they have taken each and everything from us, the indigenous, including you. Right now, you are protecting guys who are having billions of money on their show-off accounts, in their local bank accounts. They have mansions, they have each and everything which is needed in their life. But you, the UPDF serving officer, whenever you are, whether you are located in Somalia, you are located in South Sudan, you are located in Congo, or in Central African Republic, please listen to me very carefully. You are protecting the wrong people. These are not Ugandans. They are using the taxpayers' money to build another country that is Rwanda. They are taking taxpayers' money to create their own empire. While for you are protecting them. Why? It's because you don't understand what exactly is taking place. Brothers and sisters, you have families whereby you have kids. Will your kids get a chance of getting levels of education like of those one you're protecting? You are getting 300,000 Ugandan shillings per month. You have a wife, you are renting somewhere, you have to take your kids at school, you have to give them proper medication. How will you cope up with 300,000 Ugandan shillings? When the person you are protecting, Museveni and his family, they have billions of money. Recently, fun enough, the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, he came out openly and he pledged that he's going to pay you 1 million Ugandan shillings because the money is there. But for you decided to decide with Museveni, who's now trying to kill futures of generation, including you. You are sleeping in tents. You are killed in unknown locations. Your bodies are not allowed to be returned to Uganda because there are going to be more questions about how and where you were transported to other countries without authorization from the parliament. I'm telling you, UPDF officers in SFC, police, military, and prison serving officers, wake up before it's too late. Join the struggle. Don't let those people to fool you. Previously, Museveni and his team, they prayed that they are going to increase your salaries. Since now, they haven't even increased your salary. That was a big lie and a pregnant lie. You still on the same salary, but they are still deducting your salary. They remove pay as you earn as you pay, local tax, VAT, mara sijui these circles, whatever. You end up getting 200,000 Ugandan shillings per month. How will you cope up with life in Uganda? Please wake up. Money is there, but you are protecting thieves, corruption officials, and these people. Imagine these people are not Ugandans, but you are serving them. You are sleeping in tents. You don't have even a single room where you're going to keep your family for the entire life. What if you die right now? Who is going to take care of your family? How many years will you work in UPDF to be on the same level of Muhoozi and Salimu Sare, likewise Natasha, Sijui Patience, Sujiri Wabogo? How many years? Because you've been lied to, you are sleeping in tents. That is my message. Wake up before it's too late. That is my message.
tutandise ka program akaliro bulungi nnyo mukatege njagadde okuyisa obubaka obugende abantu obategeere kituliko kati nakano kankayise olumu nako mukategeere gwe namo na Uganda njera kutegeeza naddala abalunzi ekirwadde kya kansa kitambula nnyo mu byokulya naddala mu bisolo byetulunda n'amalagala gemukozesa okugemesa oba okuwonyesa ebisolo ebyo njera bategeeza mwegendereze nnyo ebika by'enkoko bitandise okujja mu Uganda waliwo ekika ky'enkoko kye bagenda okusindika mu Africa nga kino bagenda kisindika n'ekigendererwa ekyokuba nti kigenda kubalwaza kansa ajja obbattirawo nga temutegedde katugowe n'omulunzi w'enkoko ngenda kukusaba oba oyagala okuwangaala mwewale okutandika okulunda ebintu bye mutategeera zino enkoko zigenda kujja very soon njagadde nga bayisizeewo. Are we going to see them in our supermarkets soon? Well, not in the supermarkets in the UK, but hopefully in the supermarkets in the tropical countries, in Nigeria, in Indonesia, where it's very hot. For these farmers, it's easier and more efficient because there's no need. You don't have to pluck them. That's right. There's no need to pluck them. The proportion of meat on these birds is higher. So featherless chickens in the tropics, they grow faster than a bird with feathers because they don't get held up by the fact they're getting too hot. They're healthier, they cost less because you don't have expensive housing. It sounds fantastic. That's right. All right. Cherupo yagambye nti bafulumize enkoko nga tezigenda kubeerako byoya. Naye enkoko zino basuubira okuzisindika mu nsi eza Africa naddala ezina embeera y'obudde nga yalubirabira nga baagala okusala ku muwendo gw'ensimbi ze bakozesa okulunda enkoko. Kati mwannyinaze bamuganda nga aliwo olabira enkoko yonna nga teriiko kyoya ne bagamba nti eyo nkoko totegana agireese mukuba emiggo egisigaddewo muwabire ku poliisi nti akuleetedde butwa kutta buza mukitegedde bulungi nnyo mutegedde awo tuvuddewo. Alright, katutandike bwe tuti. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka nawe amuli okumpi omutegeeza ensonga zino wammanga. Sabbiiti ewedde navaayo ne mutegeeza oba nensaba omuluma kutu omuwaabi omutegeeza nti nsuubira nti ayinza okusiima n'afulumako ebweru w'eggwanga. Mu nkola y'emu bw'anaaba asiimye abasajja bano batamanya ngamba bagezaako nnyo okulaba nti baddamu okukola ekikolwa eky'okumuwamba bamuzzeeyoko mu ggwanga lya Namibia oluvannyuma wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja aveeyo adde ku mawulire atandike okwogera ng'eyanobako nti mulaba abavubuka bano badde ku mutimbagano nga boogera betakwatagana. Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'addayo Namibia nga bwe yali asiimyeyo, so amawulire gonna gaasooka okuyita mu kusooka nti bamubanja gonna gakifuula nnenge si matuufu. Mayiga ndi wano okutegeeza nti byokola byonna tubitegeera era nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka. Manyi nti abasajja bano bakwetoolodde obudde bwonna tebakukkiriza kutambula wadde tukulabako nga ogezezaako okulambula ku lubiri ogendako ku myalo egy'enjawulo naye ng'ekikikola nga ggwe ng'omuntu yabasigadde bakwetoolodde. Ndi wano otegeeza omujaasi wa UPDF yenna ali ku luseba Ssaabasajja Kabaka ng'omukuuma. Ensi yakyukamukko okuva mwali mugirabira. Kyangu nnyo ofuna erinnya lyo n'emmanya famire yo nawa woogenda era ne wawa obeera na buli kimu. Mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa omuntu yenna agezaako okutuusa obulabe oba okuyisa oba Ssaabasajja Kabaka mu birago by'Amayiga watto ojja kifuwa ng'okizza munda kubanga mwena tubamanyi lwakuba twagala kulaga ebifaananyi byammwe. Abaganda mwena mukitegere buli musirikale yenna ali ku Ssaabasajja Kabaka mutandika omuprofilinga nga mutuwa details ne baba bakyusiza buli gwe bakyusa gwe twagala. Olw'ensonga tukitegeddeko nti wasanyako Charles Peter Mayiga afuba okulaba nga Ssaabasajja Kabaka anyigirizibwa mu ngeri yonna esoboka ate asobola okuba nga amuteeka wamwagala ye akole ebiddako. Ekyo nakyo mukitegere twagala bategeeza bulungi nnyo. Ebimu ku nsonga lwaki Ssaabasajja Kabaka asibirwa mu bitundu ebyenjawulo aleme kutambula bibinola wammanga nti singa Ssaabasajja Kabaka anaatambula n'alabula ebitundu bisinga obungi ebya Uganda naddala ewali embuga z'amasaza n'amagombola kijja kuleeta batamanya ngamba omuli Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja, Charles Peter Mayiga, Bare Mugera ne John Katende okutandika okwetakula ng'abalwala namusuna olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka ajja kuba ategedde amataka ga Buganda bagatunda. Nzija nkyogera lunye nti abasajja bano batunze Buganda okimalawo naye ng'abantu abamu basooka kwebuuza amagezi ate oluvannyuma babizuula.
nabagamba nti amataka ga Buganda gonna gasinga okutundibwa gatundiddwa Mayiga ngayita mu Buganda Land Board saako ne kampuni ye eya Bule and Mayiga Company Advocates ne bakozesa n'abasajja bali mu Uganda Lands okubanga bakyusa ettaka lya Buganda eribadde ku ttaka lya Buganda balifuula erya free hold oba erya private land ne batunza abasajja Banyarwanda ettaka lya Buganda kati Ssaabasajja Kabaka tabasobola mukkiriza kugenda eyo nkitegeddeko nti embuga embiri ez'Abassekabaka zonna zisinga obungi amataka gatundiddwa gasendeddwa basindika abantu okugenda ku mataka gano okukyambuwa okutema okutta buli kintu kyonna ekisangwa ku ttaka eryo wayitawo ennaku mpawe kaaga ettaka eryo ne litundibwa oba ne liggyibwawo abantu bano ensonga lwaki bakkiriza Ssaabasajja Kabaka kubanga akola ki kubanga atambula okwegiriisa okulaba ebintu bye nga biri naye nga batugamba nti ettaka lya Buganda teririna mipiira terisenguka nina omukisa obategeeza buli munnayuganda yenna naawe omuganda nga bakuguza ettaka okuva mu Buganda Land Board nga walina ettaka li Buganda Land Board nejja nerisenda nekuwaako ekitono ne batwala ekyapa oba ne bakuwa ekyapa saagala endagaano yo ey'obubange eyasookerawo ddala oligino kopi gyowalina togisuula nga gisigaze okalya ddaka ddadde envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofini n'ekubwebwenya nga teweetooloola mutereke empapula zammwe ekikutta obudde kinaatera obbuta essaawa yonna ekikutta obudde kinaatera obbuta waliwo omuntu agenda okukwatibwa ku nkoona nga nenda bwe gisimufungize atandike okunnyonnyola butya ettaka lya Buganda na buli kimu kyonna ekyonoonyese mu Buganda ani abadde akitunda nga talina ansa ntufu okujjako okgenda emabega emitalo w'emitayimbwa emikono gigitawumira muwemba ekyo mubere nga mukimanyi ekyo nakyo nkimaliriza njagadde mukitegere bulungi nnyo nga sinagenda ku nsonga ndala alright era nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omuwaabira n'omutegeeza nti omumpembe Salonga Mulengejja atambula azimba obwakabaka n'emisingi gye okwetoola ensi yonna gy'atadde abasajja abakolera gavumenti ya Museveni abenyigidde ne mu bikolwa ebyokutandika okulingiza Abaganda abali mu diaspora ng'abakolako obwambega ng'ebitu ebibakwatako bisindikaate mu gavumenti ya Museveni. Bino bimu ku bintu ebitandise okulabika mu ggwanga lya Bungereza wetwogerera olwaleero ekirungi omukulembeze yatuuseyo dda gyali temweraliikirira eri abasajja bangi abadde bagufudde omugano gw'okubega Abaganda nga balowooza nti Abaganda tebakola ki tebalaba. Waliwo omwami ono yayogeddwako n'avaayo n'ayogera ebigambo bingi ate ffe ebiseera ebisinga tetukyayagala nnyo okuleekana n'abantu olw'abantu nga bano wammanga kati omusajja ono waddidde ateeke bambega batandika okubega Abaganda mu diaspora gw'osuubidde abeze bintu bimeka. Wait a minute. Ekisookera ddala omwami ono mwamula bulungi nnyo bamuyita Ssemugera mwamula bulungi nnyo mwetegereze bulungi nnyo. Wetegereze engeri gy'akwatamu essimu eyo bwe mumala okwetegereza omwami oyo akolera Mayiga ate ye mwami yo mwagamba nti awagira enkyukakyuka ng'ate mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti Mayiga Kabwana Ngo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tamwagalirako ddala yagamba ajja mulwanyisa mpaka kuwulira bubi nga ne ku radio
ku TV yagobako ennyimba ze n'omuntu kennyini yamugoba okubeera ku TV ezo n'azirekera abantu ate abavuma Kyagulanyi ku makya n'olweggulu aba DP block abagwa mu kitinga kino. Wabaddeyo omusomo ogwabaddeyo nga president anatera okugenda we yatuukidde leeti omwami y'omu be bamu ku baasoose mu conference hall eno naye omulaba engeri gyadde atudde omulaba yeye mu ku baasoose mu hall omulaba ali ku ssimu yeefuula asoma message ndowooza nga alikodinga kamu kuzooming oyinza oga nti gwenjogerako si oligula mu video mulaba era ng'omuntu atali mutuufu naye agamba nti awagira muki awagira struggle ng'era omuntu atali mutuufu tetugenda kulwawaawo ngenda bagamba ekigambo kimu buli muntu alina embeera ye era buli muntu alina byakola. Mukulu Semogera nawulidde ka voice note kwasindise ng'ovunaana comrade yasiimwe nti yakwogerako ebigambo bingi nnyo aleete obujulizi which is okay luwadde mbosa obujulizi kubanga naffe tetumanyi mu mutima gwo kikyokolera kikyoyagala naye ndi wano kukujjukiza nti Mukulu Semogera oli mu ggwanga lya Bungereza era oli mukozi w'amayiga n'emirimu gy'okola tugiraba naye nze bwe nakozeeko okunoonyereza kwange okutono nakizudde nti okujja ng'ovudde n'otegeeza abantu nti enkolaganayo wakati ne mayiga si ntuufu ate enkolaganayo wakati wo ne Attorney General wa Uganda Kiryowa Kiwanuka nayo si ntuufu enkolaganayo yeruwa enkolaganayo yeruwa oyina Oluganda ku Kiryowa Kiwanuka Attorney General wa Uganda era oli muganda w'abakadde Kiwanuka ono yali akola mu Atkins Solicitors e London mu kitundu bakiyita Angels eno gye yava n'agenda ali mu Uganda era akola mu office ya Kiryowa Kiwanuka and Karugire Company Advocates kati bano bennyini be bali mu state eno oli w'amayiga eno ogamba nti oyagala enkyukakyuka wabula gw'omu ku lyo lwajjolejjo Kiwanuka naye rekodi ze ziraga nti y'omu ku basajja baakola Buganda ebikyamu n'abaakola Uganda ekikyamu rekodi tezeerimba luwaddemu okujja okunchalenjinga nga wali tuli mu challenges nefe records tuzirina wano muganda ogwolebera naye Bungereza ngo bayita bakadde Kiwanuka eyakolanga mu Atkins Solicitor Angel mu London kati ng'ennaku zino yava Bungereza n'agenda akola mu ofisi ya Kiryowa Kiwanuka and Karugire Company Advocate ate nga naawe oli related ku Kiryowa Kiwanuka ne kujjolejjo Kiwanuka kati essaawa zino bwe bakugamba ebintu n'obyewakana nga olabiddwako mu occasions nyingi ate nga wefula wankyukakyuka nga ebikulu bikulaga nti toli wankyukakyuka tetulina buzibu naawe ne kye twagala kwe kwawula abantu abakyamu n'abantu abatuufu tosobola kwagala muntu ate n'oga nti olina gw'omwagalira kati nga gw'omwagalirako omanyi tamwagala ekyo kikyamu mulekerawo bunnanfuusi Mayiga mukozi wa Museveni era nga ye bloka wa NRM Mengo katosobola kungamba nti oyagala mu oyagala kimu oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu era mwagala Buganda ng'ate mukimanyi nti Mayiga bloka wa NRM nga n'ebikula byonna by'okuwamba Ssaabasajja Kabaka n'okumutta kumwe mwena tekuli muntu yavaayo kondeminga nkola ya Mayiga
okujjako omulya mu ngalo ne musirika. Ekyo nakyo njagadde nkibagambe obeere nga mukimanyi. Basajja mmwe bamu ne gurupu zammwe njagala mbeere mulambula okufuera mwerufu ku nsonga zino. Mwenna Abaganda njagala munjulire. Nazzi kuno obugagga bwabo bwali bwansibo nga bwa bulimi. Era ng'emmere ebisolo ebirundibwa mu Buganda nga nsinga nnyo. Abatamanyiiko byafaayo bya kulima mmwanyi mu Uganda abazungu baazireeta. Naye okulimisa bannayuganda emmwanyi tekyali kyangu. Babakubanga kibooko. Era emmwanyi wewaava enjogera egamba nti emmwanyi za kibooko. Muntegedde bulungi okubalimisa emmwanyi. Wewaava engombe egamba nti emmwanyi zaki? Emmwanyi za kibooko. Kubanga bazibalimisa ku mpaka. Naye oluvannyuma ne bazifunamu akasimbi nakati akabayagalidde. Emmwanyi tezze leero mu Uganda, tezze leero mu Buganda. Obuganda busaanyiziddwawo, Buganda kokasi ng'esirise. Abaana ba Buganda basaanyiziddwawo nga Buganda kokasi esirise. Kyagulanyi muzzukulu wa Kayiiraga Ajule Mugulu Musinga atusiddwako ebikolobero ng'abasajja Abaganda basirise. Abaana ba Buganda ebitono 7 ku buli 100 bali makomera teri abanyigako ku Buganda kokasi basirise. Ssaabasajja Kabaka yatuuka okuwewa obutwa n'atuuka okusimba ekitooke Mabegombe bonna nga basirise. Bamuwa bamututte Namibia bonna nga basirise tekuli anyega. Bafumba ebifaananyi by'ekiye biteeka mu mitimba nga bibasindika bibatambuza nga bonna basirise. Wabula nga basindikiriza programu ya Museveni mpola mu kimpukumpu nga teri amanyi. Olwaleero bukeeredde kati kambategeeze era mbaggula amaaso. Ekirime ekya Buganda kyetwatuma nti kya Buganda eky'emmwanyi ekyatandika edda nga nabali ku Buganda kokasi tekuli taweza myaka gye kimaze mu Buganda. Lwaki olwale bapromotinga nnyo emmwanyi terimba azifu emmwanyi yatandise emyaka ebiri emabega oba omwaka gumu n'ekitundu emabega. Njagala oteekawo comment lwaki bapromoti emmwanyi ebadde emyaka gigenda mu 8 oba mu 10. Emmwanyi kofi ebadde emyaka 10 lwaki mu myaka 3 bano babemba parliament abamayiga Abaganda kokasi era ba Museveni lwa promoting emmwanyi terimba nga ne mayiga kwali. Era kukitta abantu ekiri mu Buganda, kukigo abantu ku ttaka ekiri mu Buganda, ne Ssaabasajja Kabaka butamubuuza wajali bonna tebanyaga basirise bate. Wabula bafunye ensimbi batambula district to district bakola parapase ku mwanyi kubanga mukama wabwe yabasirisira baga mugende mwogere ku nsonga ezo okujja Abaganda ku mulamu omutuufu ogwa Buganda gwegulwa. Genda ku TV yemanyi ya BBS olebako video yemu nga waliwo gye bagenze okukola okunoonyereza ku lubiri lwa Ssekabaka lwonna lwe baasenze bale bajjeewo. Oba ekigwa abantu ku ttaka mu Luweero, Nakaseke, Mubende, Mityana, Gomba, Kampala, Mukono, Wakiso, Kayunga n'ebituuka ebiri Masaka tebasobola kukwata wadde eggulire eddema nga boogera ku nsonga ezikwatagana ku ttaka ng'abasajja bafutubadde mu mayingo bakimanyi nti Omuganda ttaka. Omuganda ttaka. Omuganda batalina ttaka batalina kyali. Bonna kati batambuza ekintu eki mbu mmwanyi terimba. Emmwanyi yazze mwaka guno ogutandise. Museveni wajja mu 86 okuwamba ng'akimanyi nti Obuganda buli muluka gwalina ekyuma ekisunsula emmwanyi oba buli gombola yalina ekyuma ekisunsula emmwanyi ekiri ku mutendera gwa Afirika sijja gamba gwa nsi yonna. Byonna byasaanyizibwawo. Ekyuma ekyali kisunsula emmwanyi ku mutendera gw'ensi yonna kyali Bugolobe nabalagiriddewo. Museveni lwamba mu 86 ekyuma kino ne bakipangula bakitwala e Rwanda. Bwe bazzeemu nga baagala okutwala obuyinza bw'emmwanyi ekyo bakitutte bushenje bakisimbye.
Bushenyi balima mwanyi balima butungulu naki nabo monde wabula je balima mwanyi si je bakitadde olwokuba nabanyonyodde nti Mayiga y'omu kuba agenti ba Museveni bagenda okozesa Muganda okugula mwanyi era nga akozesa abantu bonna ba parliament okutegeeza abantu bino okuva musimanyi balwanire mwanyi tebalwanirira mwanyi bakuuma bbugumu mu jjiri ambaata babano ekikomesa bonna ba DP block wadde bafulamu banupu bonna ba DP block nenga Mayiga yabalimu ensisinkano wakati w'ababaka abava mu Buganda n'abalimi b'emmwanyi okuva mu ssaza ly'e Bulemeezi ne Buluuli ebaddewo obulenzi. Ababaka abava mu Buganda nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe waabwe Dr. Lulume Bayiga batandise na kwebaza obwakabaka bwa Buganda olw'amaanyi ge butadde mu kirime ky'emmwanyi. Wakati wa UCDA n'obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka n'asiima Katikkiro atandike kaweefube owa Mwami Terimba atukoze bulungi Katikkiro mumutuwere ku ngalo. Tulina ebyokulabirako bingi. Njagala ondetere vidiyo emu neba ya dakiika emu Ssaabasajja Kabaka nga abagamba Abaganda mbatereddewo pulogulaamu ya Mwami Terimba era mutandiko zirima. Njagala ondetere vidiyo egi nga Ssaabasajja Kabaka agamba Abaganda mbatereddewo pulogulaamu ya Mwami Terimba. Emmwanyi bagenda zirima mu bbanga ng'ettaka lyonna Abanyarwanda Bayiga baguzizza. Wakyaliwo Omuganda mu Buganda aweza acres 2 ez'emmwanyi nga kwalima kwalya kwasula. Lwaki tasooka n'akuba conference ezo ng'ategeeza Museveni n'Abanyarwanda beyagiramu bave ku ttaka lya Buganda. Kuno kuliko abantu ba Mayiga ne Mayiga kuno kwali kwennyini. Njagala muteteyo video ne bayaddakiika ebo Ssaabasajja Kabaka ng'ali ku mukolo n'agamba mbalagidde Abaganda mwenna ntandise kampuni ya Mwami Terimba mutandike okulima emmwanyi mugindeetereyo video. Wano Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo n'agamba nti abaana ba Buganda mwenna temubongoota temukkiriza kubatwala mu nsi z'Abawarabu gy'abatwala ku mirimu egitali gyabwe kakafu gye mulaga gye mubonerabonera gye basaliramu ebitundu byammwe by'omunda ne babitunda nga buli point Ssaabasajja Kabaka gy'akola Mayiga tagyongerako asirika busirisi kubanga ebeekuba kampuni yaabwe ya NRM Emmengo. Wano batambuza system y'emmwanyi kubanga ono agent waabwe ye Mayiga. Wabula tebasobola kuba nkuŋŋaana nga boogera ku nsonga za ttaka njala kubuza emmwanyi bagenda zirima mu nviri zammwe bagenda zirima mu ekintu ekyandibadde kisookerwako essaawa zino okuga nti Obuganda n'Abaganda ettaka lyatuuka ku ki era lirudda wa tekulyasobola kyogerako. Wabula era bano bamafiya b'Emmengo batambuza boogera bino ebintu bya Museveni wulira. Ensisinkano wakati w'ababaka abava mu Buganda n'abalimi b'emmwanyi okuva mu ssaza ly'e Bulemeezi ne Buluuli ebaddewo obulenzi. Ababaka abava mu Buganda nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe waabwe Dr. Lulume Bayiga batandise na kwebaza obwakabaka bwa Buganda olw'amaanyi ge butadde mu kirime ky'emmwanyi. Wakati wa UCDA n'obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka n'asiima Katikkiro atandike kaweefube owa Mwami Terimba atukoze bulungi Katikkiro mumutuwere ku ngalo. Tulina ebyokulabirako bingi. Abantu abayinza okujjawo ne bawa obujulizi emmwanyi eyo weebatuusizza. Waliwo okuteebereza nti mu myaka 5 okuva kati tujja kuba tufuna obukadde 2 baweze okulwanirira ekirime ky'emmwanyi ekize kisoosowaza obwakabaka bwa Buganda. Bajjawo n'ogamba nti gavumenti egenda okubeera nga yeetwala ensonga z'emmwanyi. Bassebo ne bannyabo bajja kuba batusalirawo emmwanyi tugitunda ssente mmeka. Tubeereyo ne bannaffe
abava mu mambuka abavaawa nga boogera ku Pamba boogera ku Kamalu twala bakulu bano ku ssomero malo basomesa bwe twogera ku Buganda olwaleero kye bayita Luwero Triangle ttaka lya Buganda yonna lijjudde mu Banyarwanda eyo teri Baganda nga noyo nabo Kenya abadde ayogera gy'ava bwe twogera ku Bubeere tekyali Baganda abasinga obungi Banyarwanda bwe twogera ku Ssingo Mityana abasinga obungi baleta kabalitwala Gombe kitokota si kisandikire tusigazze ebitundu ebirala byonna bassebo ne bannyabo mukono gwe muyita mukono ebitundu 45 ku buli 100 mukono afuuse kibuga emmwanyi bazirimawa Entebbe kibuga emmwanyi bazirimawa Mpigi ebitundu 40 ku buli 100 kati ku Mpigi bifuuse ebibuga emmwanyi bazirima luddawa Wakiso ebitundu 6 ku buli 100 kibuga emmwanyi bazirima luddawa wano nasse muto matugawa bifuuse ebibuga emmwanyi bazirima luddawa ojja kubuuza abasajja bana Buganda ko kasi nti Abaganda ameka abali mu bibuga nga tasobola kuwa namba ntuufu bwe basembayo kubalaga nti Abaganda tuli bukadde 11 nenyinza okugamba olwaleero bwe tutandika okubala Abaganda abatuufu abali mu byalo baza n'okuba tewawadde miliyoni 6 nga basinga wonna bali mu urban areas bali maddemwanyi kubanga tebalina ttaka bino ebibalo bikozesa mutwe gwange okusinzira ku byendaba ne byenkolako save tuli miliyoni batugamba 11 kyetutajja kuwakanya nenyinza okugamba nti miliyoni eziwera wakati w'omukaaga zitudde mu urban areas omuli Kampala, Ntebe, Mukono, Wakiso, Mpigi genda n'ebitundutundu ebirina ebibuga ebinene mu Buganda we batudde mu byalo wakalu tekyali kiriyo kati ono akugamba naye ng'ekibajjayo amataka abasajja bagatutte tebasobola kuwakkirya information na message ekyago Abaganda mu byalo bwali bwabo bwakulyetingibwa mu 7 Abanyarwanda bagenda bagoba ku mataka family bazisse teriyo muntu asobola kujja kwogera ku kigambo kino oyo lulume gyava Abaganda basigala nze tebakyawula na bitundu 50 ku buli 100 lulume gyava ono gyayogera Abaganda abali osoza tebakyakola ebitundu 5 ku buli 100 kizibu batambula baneegiina mwenna abadde balabye okukyala kwa Mayiga ng'ali mu ggwanga lya Bungereza nga bw'alina enteekateeka ey'okuwa obubaka bwa Buganda bwe yagenze Bungereza ng'era bwe yakyaza omulangira wa Bungereza emmengo ebifaananyi mwabire bye ng'atuuse mu maka g'oyo omulangira kanono ke katambi ng'akyaziza omulangira oyo buvuddeko omulangira wa Bungereza Edward muto wa King wa Bungereza Charles II yakyalako embuga okwongera okutumula enkolagano wakati w'obwakabaka wa Buganda n'obukulembeze obw'ennono obwa Bungereza era yanirizibwa Katikkiro Charles Mayiga n'alinnya Lubuga Agnes Nabaluga omulangira David Kintu Wasajja omulangira Kiwewa Jjunju n'abalala omulangira Edward yeyanza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II olw'okulemberamu enteekateeka ezikulaakulanyiza abantu be n'okutumbula enkolagana wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'obwa Bungereza era n'awa Ssaabasajja Kabaka ekirabo. This is for
mu mbeera eno Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako omumyuka w'okubiri wa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa-Nsibirwa, minisita wa gavumenti ez'ebitundu era akola ku nsonga z'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda Oweekitiibwa omanyi lwaki mpozize vidiyo aliwo akasajja akeyita Akaganda kandazibonye kakawuki ne bakakatula kateeka obunye kungulu mu vidiyo ne tumanyiddwa ku nsi ya Katonda kuno ndazibonye yesetinga otunyo tuli kungulu we tulinga okuzina message n'ensulima otunyo tuli kungulu kako sige nga sina pozinga video ka otunyo tuli kungulu tutu katutezi tutu kanka basembezi kakanda zibonye kesetinga buli wamu nengo otunyo tuli kungulu akanda zibonye engeri batunuza amannyo kate kakaita ddole mu Galubindi ne Bungereza kaalyo ke kasookayo kanda zibonye otunyo tuli kungule tumanyiddwa nnyo ku nsi ya Katonda ndazibonye weyita kawuki wenna yeefuutise walinga akamesa akali bize kali mu sideboard bwe kati kakanodda amaaso kateze muzire tubamanyi tanga bamalireyo ka video mukatutusagala temuseka tuli mu bintu bya nnaku kako kwiro wa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa-Nsibirwa, minisita wa gavumenti ez'ebitundu era akola ku nsonga z'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki, omubaka atwala abantu ba Kabaka mu Bungereza Oweekitiibwa Geoffrey Kibuuka Ssaalongo n'abalala balambudde Omulangira Edward Ngono ye muto wa King wa Bungereza Charles II. Ensisinkano eno ebadde mu maka g'Omulangira agasangibwa ku njegoyego z'ekibuga London. Obadde bwa nkizo era butuyambye okumanya wawe tutuuse mu nteekateeka eno gye twakkaanyako n'Omulangira era bwa nkizo tusuubira nti kujja nakwongera okunyweza enkolagana y'obwakabaka bwa Buganda mu bwakabaka bw'e Bungereza. Oluvannyuma lw'ensinkano eno eteekiriziddwa mu bannamawulire twogeddeko ne Katikkiro Charles Peter Mayiga n'ategeeza nti boogedde ku ndagaano esibwako omukono wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'ekitongole ky'Omulangira Edward ekiyitibwa Duke of Edinburgh International Award ekigendereramu okuzuula abavubuka obusobozi bwe balina basobole okweyimirizaawo. Omulangira twamutegeeza nti mu mwaka gw'2022 Ssaabasajja tetugendagendayo mu lunaku olwasooka Omulangira oyo teyajja Mengo particular yazze waayo seriti bahabulwa nga bwe bagamba nti Museveni amala okufuna abagenyi beeri abasindikako eno mu NRM mu bulooku eri Mengo tulitigemaizi kana akasajja n'okkawa media play ku bye baayogera ne baateesaako. Mwali mulabyeko Mayiga ng'asisinkanye Ssaabasajja Kabaka Bukya kuba wajjawo yaliko president wa South Africa wa Nigeria Goodluck Johnson yajjawo era yaleeta Mumbejja n'aleeta n'ono ne wajjawo awo kabaka wa Swatini if I'm not mistaken wazze oyo yajja ku nkyala zonna abantu zebakyadde omwami ono talina wadde lutabaalo lyawoze wadde odutekeeza Ssaabasajja Kabaka ku kyekivuddemu yatuuse n'okgenda e Bungereza n'asanga omusajja ono ku ndagaano ze baakola ku bantu ne bannabagamba nti omusajja omu abasajja bano David Wassajja yeefuutikawo dde okufuuka kabaka wa Buganda omupya n'eminagiro gyonna agigula kubanga ali amanyi nti kiwedde yagenda okuteekebwako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eminagiro agirina na buli kimu n'engula abirina. Ono Agnes n'abaloga nabagamba n'omwezi oguwedde yava Nigeria ng'aleese omukukumbe gw'eddagala azze kuloga bakole Ssaabasajja Kabaka ekyajabu lwakuba nti Katonda akyazizza bibye. Baawandika powers of attorney ne bazijja ku Ssaabasajja Kabaka ne baziddiza ne bamayiga emyaka 10 egy'endagaano empya we yagambira nti ndikako nka kukubo sigenda
okitegera bulungi nnyo kati y'omu addidde abasajja abasanye wakabaka wa Buganda ne batuuka n'otwala engoma n'abalongo ba Buganda baali mu kutitibya nabo njagala ombuli olunaku ki okuva Ssaabasajja Kabaka lwe yava e Bungereza okujja mu Uganda lwe yali agenzeko mu lubiri lwa Charles oba olulwe lwe Chali oba nga akyaziza omuntu yenna okuva e Bungereza nga ne Queen lwe yasembayo okujja e Uganda nga tannafa Kabaka yagaana okusinkana Queen Queen lwe yasembayo okujja Uganda Kabaka yagaana okusinkana Queen njagala nte ekifaananyi kyonna Ssaabasajja Kabaka nga sinkanya omuntu yenna nga ava Bungereza mu ly'olulangira nga azze Mmengo oba azze mu lubiri lwe kati bulaba ono ndazibonye ateza obunyi bwati alinga buno bukirevalaati n'ateekako n'obugalubindi neebu bwe busajja mmwe golooza tetukimanyi nti oluka olwatta Ssekabaka Muteesa bano bennyini bye baalulimu golooza osubire nti omwana wa Muteesa yeerabira baani abali mu koluta kitaawe b'otinkiza nabo Mayiga oyagala kugamba nti Ssaabasajja Kabaka tamanyi baani baali mu koluta kitaawe Mayiga oyagala kutegeera nti oyagala kuwakanya nti Ssaabasajja Kabaka takimanyi nti mwagira ne Bungereza musabe blueprint ey'ettaka lya Buganda lyonna nebalemerayo mbwammwe gwe ne Wasajja ne Agnes Nabaloga ne Sarah Kagere nebalemerayo nga kyemufa mwagala kukyusa byepa bye Buganda byonna mubifulumye mubijje ku original copy era kyekikutwalayo kubanga mwine bimunoonye mwagala kukyusa mwagala funa original copy ey'ettaka ly'ekyapa kyakyo ekikyolubiri mulifuulefuule mulikwase mu 7 nkugamba ne bw'onoofungula enkoko n'etwingira ekisikiriza eggunju okujja oddirya kugwe n'olubiri kuliko agenda okuziikibwa nga obudde bukyali kugwe n'amasiro kuliko agenda okuziikibwa nga obudde bukyali ate wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga oyambe muyambe ekkiriza musajja okoze ebikolobero naye naye woli ggomanyiiwo muntu muyambye nakino kankibaga Abaganda Kabaka munnange mu ntebe ye ey'owajjajjaabwe bw'atuulanga Kabaka aba asubidde nti omuntu yenna gw'aba asabye oba gw'awadde obuvunaanyizibwa omulamulirako agenda kukola nga teyeetaaga kukubira wuuli nti owaayo weegindi Kabaka asuubira nti bw'akuwa obwami ogenda kukola nga okolera ku mutima gwa Buganda era omalodde owaabe olutabaalo Mayiga kyatakola ne banne kyovula tebatunze ettaka abantu tebalowoozesa nti Ssaabasajja Kabaka yatunda ettaka nga si yalitunda bano batuusa okuba nti bamuwa eddagala asiimuuka obwongo bagambe nti ono taliiko yavaako ne basindika ne Nnaabagereka Silivia Nagginda Luswata ateekao kikampuni ekyabalwadde b'emitwe nga balowooza nti bamusiimula obwongo mwali mumuggula maaso ebikolo bye mukoze Mmengo basajja mmwe Kabaka yeewuunya naye yennyini yeetya tamanyi lwaki waali kubanga temukimanyi njala kugamba nti osobola okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga oyambe muyambe ekkiriza okutegeera abantu bonna abadde bamwetoolodde baani who the hell are they kati amanyi buli muntu amanyi buli muntu yaani era amanyi ali gwasobola okwesiga kati era amanyi butya bwasobola okukolamu ebintu bye luli kyali kizibu nnyo
okutegeera abantu b'emmenga basinga obungi be baani kati abamanyi ekyokubeera gy'asirikidde gye mwamuwambira gye mwamuwaddemu akaseera abambi abaamanyi buli kimu ekigenda mu maaso ekitambuza endiga ng'ekotesa omutwe tolooza nti batemanyi gyeraga beemanyi ebiseera ebisinga gw'oyinza okulowooza nti olukujjukujju n'olukuusikuusi lw'okola okuyisawo buli kyoyagala nti omuntu aba talaba aba alaba Mayiga nyongera okukujjukiza nti muzibe mu nsi zino ezaakulaakulana ne mu nsi eza Afrika muzibe atambula lwaki atambula kubanga asooka n'ategeera nti kati ndi muzibe Katonda n'amuwa instincts ezimusobozesa okutambula abanga ali ku GPRS mu Bulaaya abazibe batambula ne mu kolansi ne basala ebitaala olumba yambibwako abantu naye nga bandi badde basigala mu kifo eki nga tebatambula naye Katonda bawa instincts Katonda yawa Ssaabasajja Kabaka okumanya abasajja bonna abali Mengo n'abali mu diaspora bonna bamanyi just ekintu kiri nti yeewuunya bwewuunya ensi n'agamba eno ensi bweti bwetambula abamanyi Ssaabasajja Kabaka ababadde bawangadde nako n'abamanyi bulungi nnyo ye muntu atula naawe ne munyumya emboozi ng'abanyumya ne muganda wo n'akusekera mu mirembe teyeemulugunya muntu obanga amuwadde obuyinza kubanga akolekera n'okola si w'amakwekansaamu yensonga lwaki bano abasajja bali Mengo bamujooze kubanga Ssaabasajja Kabaka teyasooka kwekengera yagamba nti buli muntu kamuleke atuuke waatuuka yeyambule ng'ensi emulaba so sinze kulwana n'abantu kati mweyambudde ensi bategedde mwe baani mukoze n'obwakabaka bamwe mu diaspora mukwata ensimbi ne muzijja mu kittavu kya Buganda ng'ate Museveni yakuwadde edde obumbi ogenda okole programu ebungereza n'oleka ng'osasudde buli kimu abalo bagulidde Uber abalo bakoledde kampuni abalo bawadde amatako okusirika ettaka lya Buganda lyonna n'oligaba ng'oliwadde abasajja botakwogerako avaayo okwogerako ng'osindika Ssemwayi Iso nga muwa obutwanga afa kubanga mu kimu amasitalinga kati kutta buli muntu aboogerako naye kino Mayiga njera kikubuulira gy'okoma okutta buli muntu n'obeera mu nkweze ng'ezitta omuntu lwe lunaku lw'osinga okubanga ofuna ebikongera okuga nti tabusi buli muntu mutte mpaka ddi okwetooloola omwetooloolo ojja kwesembayo nga gwe kennyini olina okwejjawo oba abakuliraana okujjawo naye ate oyinza okusookayo gobadde oyagala okukolaki okujjawo ekyo nkikugamba ekyo njagala nakyo obeere ng'okitegeera abatasobodde kumanya oba kulaba Ssaabasajja Kabaka yawubyeko olubiri lw'ekigere mu lubiri lwe babajjajjabo lw'Emmengo n'asobola okuba nga alulambulako ko Katonda bw'atyo yabadde mbajjukizeemu mulina kye mutalaba kyekiruwa nazi kuno nga Ssaabasajja Kabaka akyalina basajja b'abambowa ne bamuteekako amagye agagamukuuma buli lwe yabanga ava mu mmotoka eyo musirikale yamutoleranga saluti mukyala we musirikale amukubira saluti buli lwe yabanga agenda okulinnya emmotoka eyo nga kalidde ng'omusirikale tannazza oluggi asooka mutolera saluti mukyala wa saluti
mukyaziraba mpandikira ano message mwa mukyaziraba wamaze banga kinga tulaba saluti bakubira Ssaabasajja Kabaka eno mukyala Margaret Nanyonga akulamusizaako munnange kyebale ko gyotosako engalo ndabira mukyala Evelyn Baagala muge mutumidde mukyaziraba mmeka. That is a respect. Buli muntu yenna aweewa obukuumi nga wa high profile bali ku level omusirikale yenna alina omutolera salute mumaze ebbanga kinga temukyalaba mukubira salute damu ombuuze nakano kankabazanyireko so si mayiga talina muhairake ya Buganda nga Kabaka alwadde walabikira tateekedde na kwogera ku nsonga zonna nti Kabaka mulwadde yatulimba nti Kabaka mulwadde wa allergy kati akyasobola okiyimirirako atugambye nti Kabaka allergy yamuluma kubanga yatugamba nti allergy yakolaki bulwadde bwa bimuli yakosekamu olw'ebimuli kati Kabaka allergy yamuluma ayinza okukitubuulira mu kaseera kano nti yemutwala Namibia yemutwala buli wamu gye yagenda kubanga omuntu yenna bw'omulaba nga alina kyayogera gwe amaaso bagamba nti ebiseera ddagala buli wowe ekintu ekiseera kyobula otwali tusobola okuvayo mu kamera ne twogera naye twagamba katuwa ekintu kino ekiseera tulabe naye tukirabe emyaka 10 ne munoonya Ssaabasajja talabikako emyaka 10 omutaka n'anoonya Ssaabasajja nga talabika kitegeeza wabaawo ebintu bya Buganda tebikyagadda kubanga bulijjo bwoba n'olujegere nga lutambuza eggaali we lugatuluka luti eggaali eba tekyasobola kugenda mu maaso Buganda olujegere lwakutuka tekyasobola kugenda mu maaso nga bwebadde era togisuubira kugenda mu maaso okugjako nga Mayiga avudde Mengo okugjako nga Mayiga avudde Mengo buli Katikkiro yenna yakolanga ebikoloyero ekyataasanga ku Buganda n'okufuna obuweerero okuva mu Bwakabaka bwa Buganda naye nga Mayiga akyali mu Bwakabaka bwa Buganda tetusobola kufuna buweerero naffe fennyini aboogera tetugenda kuweera najja mwali mutegeddeko ekiruma baffe omanyi mu Bwakabaka bwa Buganda abantu bo bagenda ne beefuula abagezi naye mu Buganda waliwo ekintu kye bayita kanso kampungu kitegeeza yalengera ebiri ewala ng'empungu bwogirabambire nga gwe tulaba na mmesi ekulinanyawo nejja n'egikuba n'ogamba egirabye Mayiga yalowooza nti bajjajja bw'anaaba bazibikira okulaba Ssaabasajja bijja kuba biwedde biba tebiwedde tulina abalamuzi ab'enjawulo bwe tudda eka bwe tudda mu mbuga zaffe ne tubuuza ne tubagamba nti omuzzukulu agadde ekkuba erigenda ewa nyinimu tukole tutya nti weetulire wano nja kulaba abataka bwe babanga balina ekibatawanyiza ku Ssaabasajja balina lwattamu lwero olukiiko olutuula olw'abataka ne babuuza Buganda eryetya bannannyiniyo ne bajja ne balamula Buganda eno si ya Mayiga si ya Ssaabasajja si ya muntu Ssekinoomu waliwo emyoyo egiva waggulu ku lubaale ne gijja ne giruŋŋamya abaana abataka n'abazzukulu ne gibabuulira nti abange muli mu kulya Katonda akolaki ajjula mu lulyo olulangira waliyo kye bayita amasengere ensonga muziwulidde ensonga enkulu mwenna gye mubuusa amaaso gye mutasobola kwetoolooza mutwe gwammwe gitegera yeruwa ekituzimbya ebisu ne tuteekamu ettabaaza zino ezaffe ez'omulembe guno oguliko ezikozesa amasannyalaze either ag'enjuba oba amasannyalaze agakiira tulina kye tuyita wiring bwe tumala okukola wiring ate tulekawo socket we tukyajingira oteeka fridge we tukola buli kimu kati waliwo ne main switch kati main switch
waba waguddewo obuzibu wogirako amasannyalaze gonna enju obutafuna buzibu kati tukitwale nti enju ye Ssaabasajja Kabaka enju eno erimu ebintu bingi ebigiteekebwamu mwe muli n'amasannyalaze ne gawayalingibwa buli sekita yonna kati kitwale nti main switch be bajjajjaffe abataka abakulu abebeka Mayiga ku biragiro bya Museveni yasooka kujjako main switch n'agijjako abantu bonna nga tebategedde kati kino yakikola okuliyetinga oba okutondawo okubuusabuusa n'olutalo wakati w'ennyumba n'ebintu ebigirimu betya abatakotuuka okukunguzibwa okubatwala ewa Museveni baali bali mu bbanga abamu ng'oggyeko abalyankuzi abamu baali mu bbanga ng'oggyeko abalyankuzi baali mu bbanga abataka abamu Mayiga yabassa mu nsawo ye nga ye abataka basigaddewo amanya ekituufu ne bagezaako kirwana ne kibaviiramu akabasa ne badde ebbali be bataka babiti ebi bisatu Mayiga olwajjako main switch n'adisconnecting enju n'amasannyalaze n'ebintu ebigirimu be bataka sita ya kudisconnecting main switch n'agijja ku nju enju ye Ssaabasajja Kabaka n'esigala mu bbanga kati bwesigala mu bbanga kyayangwira Joyce Nabbosa Ssebogwawo ne kiyangwira Museveni okufuna butya bwafunamu abataka abo lwaki abataka bano bagenda batya mu kusooka okufuna obusungu nabagamba emabega w'essomero bayita Eagles Nest waliwo acres ezisoba mu 2 n'ekitundu ng'ettaka lino lyaterekebwa nga ly'abataka abakulu ab'ebika bya Buganda acres 2 n'ekitundu acres 2 n'ekitundu omanyi ssente zirigula mu Kampala kati gwe atamanyi Eagles Nest bw'ova ku mulyango omunene ogwa Wankaaki ogwa Bulange todda mu Ndeeba adde eno mu Kisenyi oba wakatambulako meters 50 kiri ekikubo kisigala kigenda wansi mu Kisenyi kino kiyita wano kikkira kigere ku kigwe ku musajja Aluba ne ku AIDS Information Center kigweri mu junction ya Lubaga Road kati wano we wali Eagles Nest Manju ettaka we lyali ly'abataka bwoya era Ssaabasajja Kabaka n'alagira Buganda Land Board ettaka eribaliwo abataka bweneekyalo Mayiga yabuuza Ssaabasajja Kabaka alagira ngaani era obuwandiike bulwa kati ova ku muntu awakanya mukama we kyamugambye n'asaba n'obuwandiike n'ambuuza alagira ngaani kati n'obuuza who is Mayiga to question Kabaka's order Mayiga yaani abuuza ebiragiro bya Ssaabasajja Kabaka yafundikira ettaka baliguzizza Ssebalamu Ssebalamu ne bali mufubutulamu simanyi oba musasula bagezaako diguza Abasomaali miliyoni ezi 2 n'ekitundu eza dola nga Wasajja yali yimiriddemu ne bw'oyitawo kati ettaka liri mu kibangirizi kyereere tekukyali lyagana okukolebwako nga balitunda miliyoni 2 n'ekitundu eza dola kati gwe atamanyi Eagles Nest ziri bw'okuva mu paaka empya oba enkadde if I'm not mistaken ziri kilometers ndako kuva mu paaka empya okutuuka ku Eagles Nest nza okuba ziri kilometers 2 kitundu ku 3 abamanyi okubala obuwanvu bw'enguudo njagala mumupandikire wano okuva mu paaka empya obyenkadde okutuuka ku Eagles Nest
kale katugejjina okutuuka ku lubiri ziri kilometers mmeka saala byogera bwomu eno program tudiscussinga ffenna David Augusta agambe kilometers 3 njana nabula batuwa information saagala kwogera ku discussinga bwomu bagenda mbu yakola propaganda wa blackmail okuva mu paake pia okuva mu paake nkadde ngodda ku lubiri ziri kilometers mmeka kale ziri mailo mmeka Sekadama agabi yamanyi miles ziri miles mmeka bana temumanyi kubala nze mbagambe ziri wakati wa 2.3 oli asosa agambye 3 nabula muwandiike wano mukulidde mu kibuga mulinga kalu temusobola kale okuva Kampala tuuke Nateete ku bitala ziri kilometers 5 kati ate no tuli Nateete kati wali kugamba mpaka epewe enkadde okujja ku lubiri kilometers mmeka bwe ngambe 2.3 siba mu kyamu Powers Brains agambye 3.5 kale katukole kyetuyita round figure 3 kilometers from Kampala city center Golotha li worth center mmeka nasembayo okumanya nga wasajja alitunda milioni 2 n'ekitundu eza dola Museveni yabawa sente mmeka ogenda ogula ali ku Bulange Mmengo njala kubuuza kati gwe omutaka gwe baawe ettaka Mayiga n'ali mujjako osuubidde kiki kyagenda okukola weeteeke mbigiri by'abataka kiki kyagenda okukola kusanyuka abeere awo akole ki kisse mbigire eriyo enju z'abassekabaka kabaka ze yalagira ziddizibwa amataka gaazo Mayiga n'agamba njagala biwandiiko saala kumanya bya kabaka bya njagala biwandiiko yamaliriza amataka agatunze gw'osubidde famire zabo zigenda gamba ki era zigenda kunenyane kubanga ye kabaka bw'alagira abalagidde era abasubidde nti gwagambye bigambo byagenda bituukiriza wabula tamanyi nti gwagamba kirumira mpiri 2 yateekawo omuziziko ejawula wakati wa kabaka yamusetinga bakiyita syndicate yamusetinga yamusetinga alwanagane n'abantu be Ndoza mkitegedde awo tetugenda kulwawo kati gwayagala okumanya ti Ssaabasajja Kabaka tayagala kumanya nabanyumizaako koppo kino we Masaka iti yagezaako nnyo okulaba Ssaabasajja Kabaka ne bigaana era atwala amakula naye tewali muntu wadde akkirizibwa kulaba ku Ssaabasajja Kabaka tunuulira akatambi kano Ssaabasajja Kabaka lwe yasiima okuwumulirako mu ssaza ery'e Buddu mu lubiri lw'Enkoni ng'ateekesa mu nkola ebiragiro by'abasawo be n'okutuusa kati bannabuddu bakyaleeta ebirabo ku mbuga y'essaza lino ng'omutanda bw'anaasiima bifuuka amakula mu mbeera no mu ggombolola okulimitwa n'okutuusa kati abasajja n'abazaana ba Kabaka bakyaleeta amakula nga bikwasa Pokino wabula nti oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba asiimye binaafuuka amakula kijjuliza kye nabagamba tayagala kulaba n'omuntu n'omu yabakola olimu yali amanya abaali bamulyamu olukwa bamanyi kankabaddize mu kategere bulungi nnyo nono Mayiga bw'ate bw'akola wuliriza bulungi ono Pokino w'e Masaka Kabaka gy'abadde ali
Basabasajja Kabaka lwe yasiima okuwummulirako mu ssaza ery'e Buddu mu lubiri lw'Enkoni ng'ateekesa mu nkola ebiragiro by'abasawo be n'okutuusa kati bannabuddu bakyaleeta ebirabo ku mbuga y'essaza lino ng'omutanda bw'anaasiima bifuuka amakula. Mu mbeera eno mu ggombolola okuli Mituba 19 Kasasa ne Mutuba 2 Bukulula baleese ebirabo ebikwasiddwa Pookino Judy Muleke bitwalibwe mu lubiri Enkoni amaaso moogi bw'anaasiima bifuuka amakula. Ebirabo bino ngenda kubituusaayo mu kwogera kwe bagoboyo nga nina bugisi mufungize tetujja kulwawo. Alright, kati njagadde nkozesa eddakiika zino asatu ezisigaddeyo ngendeko mu general politics nenga mwongere okusabira Ssaabasajja Kabaka mu buli ngeri yonna esoboka era nga yemusaba nti Wasajja Charles Peter Mayiga mukole profile ye ku family ye abantu be ebyobugagga bye buli kimu ekiri wakitadde kubanga tesaya kola profile ku bantu bonna abakola ne Museveni n'okumanya biki bye baplaningire eggwanga n'okusaanyawo eggwanga lya Buganda n'Abaganda. Wabula nga nfundikira mu kanyomero kano mwabatamanyi Museveni wano njagala buno bakajala mbusindikire omusajja gwe bayita eyayita kabaka wa wessaza lye coach amanya ge yani umutayipingira no rubaka njira mu musindikire Mayiga essaza lya tuna naliguza Museveni nalidiza nali kamuswaga kuno baka njara bokuwereza kompulira bulungi nnyo era otegeere oli musajja wa NRM okolera NRM era gwe basakunga kwa muswaga obula ndi wono kujjukiza bino bade tubimanyize kambe kujjukiza kitaawo kamuswaga kennyini obadde okimanyi nti Museveni yamutta ng'akozesa enkola y'okuwa obutwa ng'okyali bujje bwoti Museveni yatta kitaawo kamuswaga oli gino omukolo baagugendako Museveni yali agutegese gye baali emmere era we yakubazza muzze bamuletera mu ngalo bira bwe bagamba nnyoko oba omuzaana yaliwo bamugamba nti ono mumuyambeko kubanga gyabadde afuniddeyo obuzibu abere era kitaawo teyamalawo wadde ennaku 3 nga tannafa eyamutta ali Museveni yamuwa obutwa kamuswaga njala kutegeeza nti ne mwannyoko omu kuba kuyafa kaziniwo omukyalo ono yali agenda kuwasibwa owekitiibwa Gordon wava munno yali mu mbejja era ne Museveni yamuwa obutwa kati gwoli awo oli ku kintu kyowagira ekyakusiruwaza naye nga mu kusooka ono kamuswaga kitaawo oli gino Museveni kenyini yamuwa obutwa n'amugjawo genda onoonya abantu abakulu bakubula information ojja gitegeera bulungi nnyo ne Mayiga kenyini ono Wasajja Charles Peter Mayiga sister waabwe omukulu eyali asomesa mu settendekere Makerere abasajja ba Fulunasa be baamutta nemwe temuwulira ate musobola kutegeera kubanga mwebuzabuza nga bafuka baana abanga temumanyi bintu bino. Mayiga mwannyoko yali asomesa kutendekere sematendekere Makerere Fulunasa yamutta era Museveni yali alinga Fulunasa ngayo batatata wa kamuswaga oyo bino bira muganyo bitegeera nti ye Museveni akozesa kimu kumalawo bantu mwenga mwebuzabuza yenga akwachayagala nga malo kujjawo ndozo otegedde muna mufunye message abantu aba omulundi gumu tugenze maaso. Kati katugende mu byobufuzi ebiri open mu dakiika 3 zokka. Era kansookere na wano gwe wenna aliranye President Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mu ggwanga erya Bungereza n'abali e Kampala naawe omuntu yennyini njagala owulirize ebigambo bino. Mr. President, wichewedde najja ne wichinga emu n'ekitundu babega najja ne nkuwulira olukwe lwa Chief of Military Intelligence ne International Security Organization ne Crime Intelligence Unit lwe baali bategese
okusindika bambega baabwe abamu bali mu nuupu okutandika okubenga nga bakozesa amakalamu agaliko kamera ne voice recorder audio recorder ekyo bazizaayo era tebategana zikozesa lino olunaku n'olumu nga bwe batatudde baagala okumanya ekikwatako biki byokola wepo kusinzira ku sources zange baagala nakumanya bw'obeera mu makaago ng'oli ne mukyalawo biki bye munyumya era biki bye mukola era bo benga babirina wali bulungi abamanyi techniques zino abantu bangi bali mu buwambe obw'ekika ekyawaggulu mu Uganda nga temumanyi butya Yoseri alina bambega okuva ku Ausigalo okutuuka ku Sekuritale okutuuka ku baana b'omuntu basobola okukozesa okuteeka spying gadgets mu ofiisi mu bisenge by'abantu abo n'ababega nga babo bali ku seemwayi gobadde okimanyi nti bannabyabufuzi abasinga obungi n'abantu ba businessman mu Kampala seemwayi n'obutambi bwabwe obw'ekikulu n'amaloboozi gennyini nga seemwayi galina mu rekodi zaago James birungi kuno kwoli iso erina obutambi bukinakukoba abantu abakulu ab'ebitiibwa nga babatega kamera mu mayumba gaabwe nga invisible cameras n'amaloboozi bagalina mukyala Babi Itungo bino biwulirize Mr. Kyagulanyi Central President bino biwulirize banoonya butya bwe bafuna bwe bateeka obumu obuwuliza amaloboozi n'obukwata ebifaananyi bitambula mu kisenge ekyo ebigambo bino mbyogera ne mbitwala nga comedy naye aha kati ndi wano kutegeeza Mr. President oluvannyuma lw'okkuba ekkalaamu zino ne bazizaayo kiki baleese obuuma obutene nnyo nga bwefaananyirizanga amapeesa agateekebwa ku kooti obuuma buno bukwata amaloboozi ate era wattu bukwata n'ebifaananyi bitambula ebiseera ebisinga oyinza obutategeera nti omuntu akulikodinga naye nga akulikodinga akuuma kano okalaba munnange mayinza nkugamba nga nina ne evidence okalaba bulungi nnyo ezo spies buttons zitekebwa ku makooti na ku masaati baza n'ogiwa yalinga mu buliri bwo mu kisenge ekyo oba mu ttaala oba mu TV oba mu laptop gwe nga tomanyi naye nga bakulikodinga bulungi nnyo ate kati ez'engalo jagamba nti engalo za muddugavu za mweru kambale butazuuminga muyinza oga nti engalo yalese za muzungu ez'engalo za muzungu muyinza oga mbirere yalese za muzungu eza muzungu ez'engalo za muzungu muyinza oga yalese za muzungu ez'engalo za muzungu kankwongere ez'engalo za muzungu birungi kuno kwolimanyi kati wetakula obuli maawa ez'engalo za muzungu ez'engalo za muzungu kankwongere ezo recording gadgets baagala funa access zituuka ziti ewa Kyagulanyi mu kisenge kye mu ddiiro bisenge by'abaana basobole okukola kye baagala bo banoonya butya bwe bamufunako recordings bamukole kye baagala kati basobola okukateeka ku saati ku kooti nga oli najja mu ofiisi yo gwe nga tomanyi nga kali ku kooti ngaawo olabanga epeesa kumbe spy gadget bulungi nnyo nga oba okalaba gwe ngolooza munnange sajja yambadde kooti enyuma kumbe kantu kabega bulungi nnyo gwe nga tomanyi so Mr. President wonna wooli njagadde okutegeeza obeera aware about that bakunoonya in and out bantu abajja banyume mu makooti ne mu masuuti beegendereze
so nga ate newo kikole ng'okimanyi nti ebintu si byangu. Alright, omukulu ono fenna ebigambo bye yayogera tugenda tubiraba naye nga abyogera nga bibituukawo kati essaawa zino. Ono yali Sheikh Nuhu Muzaata batte kwengenda okwongereza message ya mujule bulungi nnyo. Yakuba Abdul Karim Center mwekyasi yamalamu wa salamu namugamba Sheikh salamu alaikum avudde mu darasa namugamba tiseekodda bwayise nti nedda namugamba nti waali mpadde nno kantu nenninya taxi. Sheikh n'agenda bw'ati asize endabirwamu ajjayo akasente mu nsawo yakikinalamu bw'ati n'amulaga position entuufu. Sajja n'akuba Abdul Karim ng'akuba ku mutima fantakala bijiwali rabbi n'agenda asinkane Allah. Luno olunaku luzibu yawma tubla sarail. Era kyembaga nti mulekeraawo tubiveeko. Bagavumenti tetuwadde eganyo eremereddwa okutuwa lipoota z'abamasheke. Muzaagazaki lipoota z'abamasheke mubaleke. Yawma tubla sarail. Allah ajja kuleeta olunaku lwanajjayo ebyama. Wallahi nga tumanya nti fulani huwa alladhi qatala fulani huwa alladhi gundi yatta gundi muhula kaseera fetulabanga akanini. Tulekeraawo okuddayo kuwogana n'abantu. Gavumenti nayo terina busobozi kubanga nabo babeerawo nga bali mu fiya, babeera mu kutya. Muvubuka ava kati gyavudde najja from nowhere najja n'agwa mu gaapu ya omusajja mukama waffe. Kali mukama waffe naye takyategeera yatabuse, ayita bayimbi, ayita bawemuzi, ayita baki, ayita kati buli. Wait a minute. Message mujiwulidde. Mukama waabwe ayitaani, bayimbi, bawemuzi, beyambula. Ka video kakyagenda mu maaso. Kankazeeyoko. Emabega katono. Kuliriza bulungi. Katuli mu politics. Tulabanga kanini. Tulekeraawo okuddayo kuwogana n'abantu. Gavumenti nayo terina busobozi. Kubanga nabo babeerawo nga bali mu fiya, babeera mu kutya. Muvubuka ava kati gyavudde najja from nowhere najja n'agwa mu gaapu ya omusajja mukama waffe. Kali mukama waffe naye takyategeera yatabuse, ayita bayimbi, ayita bawemuzi, ayita baki, ayita kati buli bantu bonna agati ya rabbi be banantaasa banno aina almafaru nzirewa. Yoye Allah kadi atoyogenda omubuuza akuwa ripoota ey'abatta bamashekhe mwesonyiwe. Yawma tubla sarail. Allah ajja kuleeta lunaku lwajja okulaga ebyama. Mwenna mugamba Museveni agenda lwaki atwavuwaza naye nga naye musajja wattu naye mwavu. Ne mwavu genda olabe Gilbert mu Kenya yabeera vice president ebisanja bibiri naye namuyitako ng'ali kakubo kali akagguka wali eringa mu kitoogo ng'ogenda ekyengera ng'ali mu kakubo ali mu pulimu alinamu omukyala. Wallahi yagendanga neridika nemmotoka ne babakuba n'emiggo muviire bu Kenya ayitewo. Bwatyo Allah wa tilka al-ayyaami nudaawiluha baina an-naas. Allah agamba nti ennaku nze bayisaamu buyisa tewali afuga lunaku. Sente zijjanga za kino ne president naye musajja wattu naye era kati bino byonna okusisinkana bano bonna basisinkana bayimbi bawemuzi baki bonna abasisinkana kukola ki abasisinkana aganti oba wallahi aina almafaru bayinza okubaamu akalulu. Kati ebyo byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala yenanyini byonna koze naye ensonga zivaayo nga nnene zeetaaga kwogerako. That's why batwala abasiraamu tebabangako mu poliisi tebabangako mu magye ne babatwala bagenda obajjayo mbu tebalina musango naye n'obasanga nga babaweekulako obukongovule babayiwa amaviivi babookya paasi obusajja babusibako bulooka ne bufa tebakyaddayo kuzaalira busiraamu baana. Temubaleke. Yawma tubla sarail. Allah ajja kuleeta olunaku lwanajjayo ebyama. Muhula kaseera fetulabanga akanini. Tulekeraawo okuddayo kuwogana n'abantu. Sheikh Wumula Mirembe yeri amanyi buli kimu ekigenda mu maaso. Kati gwe NRM propagandalist nawe ali ku social media
naddala abawujja obunyama bw'amayiga. Sheikh akugenda nti ripooti z'abamasheki bonna battiddwa tezifulumanga. N'ez'abantu bonna bannabyabufuzi n'abasawo n'abannaddiini tezifulumanga. Kati nze mbuuza Saalonga Mulengejja wasanja Kalulu Charles Peter Mayiga emyaka 14 bweddu. Ripooti y'amasiro eyagocha nani yagocha era bagocha ku lwaki ssebo ogisoma ddi? Alipoota y'amasiro naye yalemerayo 14 years. Alipoota y'amasiro tesomwanga. Ani yagocha bagochera ki? Alipoota tesomwanga. Mutonzi waffe yasalawo. Kati munnange njala kugamba gwe comrade ali eyo. Ensi Uganda wogira basuweri eri kubikukujjo. Sheikh akugambye nti Museveni yasinga okutya. Kyekimulete Saabawe muzi. Kyekididde TikToka oba alina following ya mitwalo 2 oba 3. Nafuuka Sevia nga gobalaba yayinza obbataasa ku maanyi ga Kyagulanyi ne bagenda basinkana Geno. In the normal reality omuntu gwe bayita generali majje tamala gasinkana buli kiyenje. Wabula bw'otuuka ku level nga kati abantu abalina okutaasa Museveni ne Salimu Sale ba TikToka. Omuntu alina okutaasa Museveni muwe muzi. Wokutenyweza. Omuntu gwe bayita 5-star general tamalagala niyo bw'olabanga batuse ku time eyita ba TikToka bagende basinkane 5-star general beba muyamba ku muntu w'obuntu. Mwe bakyali sime manyi kige mulina era temumanyi nti eggwanga lyammwe mwalibza ddamu nga muganye buganye ditwala mu maaso. Ekyo temukimanyi. A 5-star general ne bakwata billions of money ozuwa abawemuzi to condense, to cool down the pressure of Kyagulanyi. Nenga temusobola kumanya maanyi gammwe. Nti mutuusiza abasajja ku the extent okutandika okugula buli muntu. Kati kambajjukize. Alipoota y'omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira yafuluma eyamutta Museveni nga ne Pilato mwali mubamutta n'abalaba bakyaliwo. Alipoota Scotland Yard ekitongole kikesse ky'Abongereza kiketera ku mutindo gw'ensi yonna kyajja ne kikebera ne kikonfaminga alipoota yafuluma tefulumanga. Alipoota kuva ya Ssekabaka Fred ku Luwangula Muteesa taata wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II alipoota yafuluma tefulumanga. Kati Mayiga batitiviza nabo nyenze kula simanyi omulangira gundi ali ku Esme Majestic what era gwe alina obwongo totegeera kyekigenda maaso munnange. Baba somera alipoota ya Ssekabaka Muteesa abamutta mbamanyi. Baba somera alipoota ya Kayiira Lutankome abagiri musiba Scotland Yard baji basomera weri. Alipoota y'amasiro bagibawa myaka 10 na bagibawa. Oyina jena agamba Kabaka is suffering from allergy. Simanyi allergy from those flower nasigalawo. Nakatasobola ku explaining tugenda myaka mukaaga tasobola kuva ku ganti yali allergy bakiki tasobola era mu kyali awo. Navanaga nze siri mubbi era siri wakidera. Kati mukulu wayogedde bwote sigwe tuwayogedde kulira bwati bwe yayogedde. Simanyi oba otegeeza kiri bino ebyobulyake
ebyobulyake ffe situbiriimu ebyokukuta okubba ebintu bya kabaka tutuwono tetukola bya bulyake naye waliwo ababeereyo ku mitimbagano bagamba nti Katikkiro alina ebizimbe mu Kampala byonna bibye naye nze n'oluganda Katikkiro sibbangako kintu kya kabaka wadde n'akakalaamu naye nze mbadde mukozi nkozi emyaka mingi abantu bagenda oba ne beerabira kabaka tiyanzija ku nguudo kabaka tiyansangeyo ku nguudo nga ntaayaya ndi eyo mu ttale kamala okwadressinga omusajja ono wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salo gamulengejja amakulu gyebaleko tobbangako naye ng'oli mubbi wava Makerere wasibira wa Katende mulo chambers ze wakoleranga era tuwawoza ado musango okujjamu olubuto oba gwe tuyita abortion tuguwozangako sipoki nimukola kafamo kabwe kamwe akabule and Mayiga Company Advocates misango gye kali kawozeza egiyawo tegibangawo restaurant gye walimu yali ya family ngere shared ne bule nga mwina musende mukazi wa bule era de mukazi wo ne bawukana ne mukazi wo ne mukabule bagenda bwinyo ekitobero ne yika wayina company ki ng'olye Mengo era wayina ki nga ne nyumba yerweza ali ya Mwanyoko oli gwenjogeddeko Museveni gwe yattira Makerere wa Fulonasa gwe yatta ennyumba gy'oli mwerweza ogaziiza nga yiziye enyumba tebangako yo tozimbangako nyumba yo musula enyumba ya Mwanyoko oganti ebibugaga yoyino bikoledde wakolanga kiki wali okoze nga kiki wali okoze nze ndi mugagga najja nga ne mugagga 24/7 wasiibanga Mengo gwe yogerako ffe tubadde tukoledde Buganda okumala ebbanga ddene nze natandika okukolera Mengo nga owekitiibwa Kibirige Ssebunyayo minisita by'obulamu nga tukolerera na bwereere era nga tuweereza Obuganda nga naawe gy'oli walina ki nze nali ndi mu kitongole kya bulamu nga ndi under minister Kibirige Ssebunnya kati advisor wa Museveni ku nsonga za Buganda nakolanga ku clinics ey'omu Kisenyi n'ey'Ensangi kuba nali peer educator muyinza okuza nti okusomesa oba okwogera kutandisiro nakutandika dda kuba nakolako ne AIDS Information Center ngira tulimbya peer educating kati gobojja n'ogamba mubadde mugagga olalongo toyina wadde n'ekikumi oli bulaasi sente za Buganda kwotudde kuba mataka gonna ogatunze just otulogamba sima mukulu mulekera okubuzaabuza abantu kankabazanyire kagende mu maaso n'ayamba muntu we n'agamba yo omuntu wange onabadde ataayaya nedda muleka afune ekyoku natandika okukola amateeka mu 94 kampuni yange Bull and Mayiga Advocates era gyeri mu 94 ate tutubadde balooya abali awo abokuteeka emmanju tubadde balooya bamanyiddwa Francis Buule partner wange ne balooya abalala nga tukolera nga esente nga tuzifuna era ne tutetenkanya ebintu bingi ne tuba nga tulinawo ke tulya kakati kabaka teyanzijeyo nolwekyo nyina ebintu ebyange ng'omuntu ye kati ogenda noyogera kampani yammwe eyawalooya mukyabukola gyebulirwa kuba kati nze sifuna budde naye balooya gyebali bo bakola amubuuziza wae kampuni yammwe ey'obwalooya ekyakola tijebali bakola naye nze sifuna budde kati teligo bayita professional lawyer asobola kuleka law company yenga senior oba partner nga tali presenting a company eyo it is impossible senior lawyer atenga partner wa company Elias Lukwago yerodi meya wa Kampala yakulira ekiwayi kyani yakulira ekiwayi ky'abana basajja bana abakatonga akyagenda mu kooti n'atuula nawuza emisango gw'ogambye mbu wabibereka emwe Mayiga
Mayiga. Ogabi watandika okukola wali mu 1994. Nkyajjukira bulungi mu 1994 bwe mbaserabidde nali ntegeera bulungi nnyo kubanga yali World Cup ya USA nali ntegeera. Ku level law firms ezaali mu Kampala n'emisango egyali mu Uganda tewaliwo kampuni yali esawundi nga y'amateeka ng'ekola emirimu egy'enjawulo mu Kampala ne criminality oba emirimu emisango gyonna siroza nti gyali ku level eyali yenkana 40% the 1994 nowhere. Several records zetuzirina 1994 World Cup USA mu Uganda ku bintu by'amateeka Uganda teyali ku level nga kati kwe tuli nti criminality ali waggulu misango gya civil case giri waggulu commercial courts aba commercial cases ziri waggulu tezaali ku 1994 kati gojjo obuzaabuza abantu. Ano December go mu 1994 waliwo akazafu twaliwo nga tumoga wetuli yali na World Cup ya US buli kimu twali tukiraba wenzo tulanga abayiti tuli bakadde bazibu tulinga enfudu z'emmengo 1994 empira twagira bangira kugundi ku black screen n'obutono bw'obuto waliwo omusajja yali akalina fofete twali na TV video 1994 naye waliwo gayi bamuyitanga mulefu yali musajja munyarwanda yalina ka TV ka akekibuto ka black and white kotwa bidanga empira ja World Cup 1994 twali tutegira tuli bakulu TV tezali si buli nyitu yalina TV mu 1994 no si buli nyitu yalina TV nga kati gwoyita buli muntu alina TV ne walumu mwa alina TV no si bwe kyali ne twagira banga twali tutegira bulungi nnyo ne level of criminality during that time teyaliwo katolawoza mbu yaliyo yatandika okukola mu 1994 genda olimbe balala. Kuna bantu bano babimanyi ono yali teni oli simanyi yali kyo natannazaali bo fetwaliwo tuli bakadde bazibu bono sekadama yali azanya ne mama ne taata mwafumbanga n'obummere mu bugundi mu busepiki bwa bulu bugundi butini bwa bulu band musalira salemu obunyanya ne mbutokosa bwe mwazinga omotoka buno bw'ebyayi omotoka bwa waya bintu ng'ebyo ebintu ng'ebyo. So sijja kubamalira budde yimulina kumpita jjajja lwakuba nti ndi jjajja anyirira mukadde anyirira I was there ndi mukadde anyirira oba ndi fudu nange simanja kwenoonyerezaako ndabe ahawono atono namanya reji nalabika mukadde muzibu kuba olaba akyamayi buno butokotoko onalabika mukadde munnange twenkanya emyaka okay mukama 13 mpeera nambi Margaret yali 13 wali mukulu wali otegeera so njala mukaba 13 mpeera atujja kusinkana ku rokusatu mukaba na basimye njagala obagazo obulako lungi mwebale kugoberera mwebale kwagala nsi yammwe wabula buli muntu alina smartphone tandika okulwanirira Uganda ne constitution nga tebannagijja olw'ensonga gwe musumali ogusembayo mu sanduuke kasita batujjako article number 1 Uganda befusa ya Museveni officially automatic complete totally also njiddamu aline essimu yo ey'obuyonjo tandika okole comment opostinge munoonye ba MP buli omu waali kubanga lyetteeka erisembayo mu constitution kasita balijjawo kiba kitegeeza nti Uganda egenze okuziika n'okusementinga obuteeka kiba kiwedde ngenda basaba mukole buli ekyetaagisa buli member parliament yenna mu mukyalire Constitution ne bagiretinga mu 1995 ne badda mu bagiretinga ne bajjawo age limit ne bajjawo term limit baagala kujjawo loop kati baagala kujjawo article number 1 mu ssemateeka wa Uganda agamba power belongs to people yeruwa wapi wewe wacha ne baonesha hii article eno ye article Museveni jagala okujjawo
article number 1 yeyo mu constitution ya Uganda yo article number 1 yeyo Museveni jagala okujjawo. All right, wali wanzijukiza no badde ndabite musoka genda namwe bwe nabaganda banga basibuke Bunyoro mu Bwakabaka wa Bunyoro ekiri Bunyoro ate kisinga ku kiri Buganda. Katikkiro wa Bunyoro kyakola Bwakabaka bwa Bunyoro kitokota si kisandikire wetwogerera abataka baayo nabo basudde bagoba bakuba n'emiggo babagalya ne mu nkiiko tebakyasobola kuteesa. Katikkiro wa Bunyoro kyakola Kabaka wa Bunyoro n'Obunyoro mama enkuka ekikola bazzukulu luno mu lukiiko lwadde lwagobeddwako abataka n'abantu bakulu aba mu Bwakabaka Bunyoro bali batuze olukiiko eno footage y'amasobodde okufunayo. Akabano group akali mu Buganda Kingdom emu Bunyoro katuuse era abataka beekumiemu obutaaka gye batereeza embeera naye babasibidde babweru. Katikkiro naye baali balinayo olukiiko naye balugambye balwongeddeyo kiika akabano. Akabano kali Bunyoro ate baba takawe Bunyoro kyo bakola kitokota kisaanikire. Kali mwenna Abanyoro zimbaga ebigambo bino nti Katikkiro wa mwene mafia ngo wa Buganda kati baba takawe be Bunyoro amba bakubye n'embooko ne bagalire bwe lukyuta bakiza kuteesa. Same story gye basoma mu kitabo Museveni kye yawa kye bali mu kkola kabaka Katikkiro wa Bunyoro kyali mu kkola Abanyoro bayiga kyakola Buganda. Kati gwali omusajja wa Kabaka oli mu diaspora Uganda oli abyenjogera ngate bifaanagana ebiri Bunyoro ogenda kubompa nyanki ebiri Bunyoro exactly what is taking place in Buganda what is taking place in Bunyoro. The reason as to why in Buganda you are still at least because some of us we can come out and we speak about these problems, but nobody in Bunyoro Kingdom who can speak about this. We had our comrade, he used to come out to speak about all the problems which are facing in the Bunyoro Kingdom and the Bunyoro region. I don't know what happened to him. The guy bamuyita batyo ono yali omukyotala mwerabidde simanyi kyamutuukako mwamutiisa yatya mwamutta kikisi kyamanyi kimwamutuukako guy wafuwa people power ani mwerabidde ne kati kino kyekigenda mu maaso mu Bunyoro era kyekiri mu Buganda kyekigenda ogenda mu Busoga kikikyo bulungi. Akabano group akali mu Buganda Kingdom emu Bunyoro katuuse era abataka beekumiemu obutaaka gye batereeza embeera naye babasibidde babweru. Katikkiro naye baali balinayo olukiiko naye balugambye balwongeddeyo kiika akabano. Alright, yeah, webale nnyo mukulu Dennis bamuyita Country Rogers. So my brother Country Rogers, whenever you are, please contact me on my known numbers. I need to speak to you because there is an emergency which we need to talk about and to work on in the Bunyoro Kingdom and the other remaining areas of Bunyoro, because now Museveni right now is using Nabanja and his husband Mr. Musafiri to destabilize Bunyoro Kingdom and the other areas, including Barambarugahari. So Mr. Country Rogers, whenever you are, please contact me on my known numbers and we discuss about the issues concerned about Bunyoro Kingdom and other areas of Bunyoro. Because something wrong is going on, something wrong is taking place in Bunyoro and we can't leave Bunyoro. And I need the world to know, and I need all Baganda to know that whatever we do right now, we can't leave Bunyoro behind. We can't leave Bunyoro behind because Bunyoro and Baganda, we are brothers and sisters. Naturally, traditional, we are brothers and sisters in Bunyoro. So Mr. Country Rogers, whenever you are, please contact me on my known numbers, which are on my social media platforms, including TikTok, Facebook, and other platforms. The number is there. Please contact me. No, he's on ground. Tumusime.
he's on ground mumuwe namba yange njagala kwogerako ne tumala okwogera ensonga zino kubanga yayinza okuba ali ku ground atasobola kwogera nsobola contactinga nsobola okutogera ensonga za kubanga asobola kuleka Bunyoro abatakimanyi history obwakabaka bwa Buganda obwa Bunyoro ba Luganda balinga bita bwe bikonagana tebyatika era omuganda omutufu wabanga alanya obanga atambula mu kutambula kwe muganda omutufu ayinza okumalirayo nga amalirayo Bunyoro so abaganda n'Abanyoro enjawulo zero era n'Abasoga n'Abanyoro enjawulo zero balina engeri gye bakwatagana mu nkola yaabwe era bw'obanga olabyafaayo obwakabaka bwa Nkole obwa Tooro obwa Bunyoro obwa Buganda n'obwa Busoga baateranga okutuulamu nga bakabaka ne babaako emboozi zibanyumya ezikulaakulanya ebitundu byabwe so ebyafaayo bito bisoma ate bingi nnyo bikyaliyo kati obwakabaka bwa Bunyoro tusobola buleka mabega